yesoke katandika okuva Mbumbala Films etandika butandisi Fadi Waligo yakulembedde abazanye tukyatandika tugenda maaso Kasinde John Bosco ku mulundi guno tajja kabulamu tukyali ku ntandikwa Nalubega Fiona ono nga tumulengedde mu firimu nyingi nnyo ate nga Musasizi Robert nga ne ku mulundi guno tugenda batumulako bulambalamba era Kemba Bazi Grace ku screen ekyali ntandikwa Nakawuki Magurati entandikwa firimu egenda maaso Segu ya Mathias tutandika butandisi kakati ku mulundi guno entandikwa bweti bweyimiridde bazzukulu ensonga zammwe zibuliddwa kakano n'agenda maaso n'abategeeza ye nga jjajja muwalampa Busaka ng'abagamba ni mugende mufune embeerera bwe munaafuna embeerera mulabike okuba ni mugijjako omusaayi ogwo gwe munaamufunye n'omulenzi ono gwe mulina okuleka ni mumuggyako naye omusaayi mugatte kugombeerera omuwala awo n'omulenzi bw'anaagunywa kyonna kye munoonya kijja kuba kiwedde kale n'obugagga bujja kuba mu ngalo zammwe oluvannyuma lw'omukolo ogwo n'olw'ensonga empe nga mweyongerayo ekyatandika butandisi baanonye bugagga okubayo kiki todda kyennyumanyuma tokubayo omugongo jjajja yono muwalampa Busaka muwalampa Busaka ayimirira mu kasaka agulu abeeri mu Busanso n'afuna transport tasiibula abeeya bubeeya ekyali ntandikwa Namulanda ye firimu etandise era nga tugenda maaso ate nga Salekendi Osubwa so nga Busuulwa M. Raphael nannyini Lugero Kemirembe Daphne Welfare ekyatandika Kayemba Sowed Locations Manager ate nga Busuulwa Raphael ye Director of Photography tutandika butandisi Nakawuki Magi Kasum Designer Kampaye Shalon Chimpaye Editor Film Musasizi Robert ye Production Manager Nalubega Fiona Executive Producer ate nga Busuulwa M. Raphael producer waayo yatendekeddwa Busuulwa M. Raphael entandikwa firimu yino tugitandise so munaye kaakati oluvannyuma tulengera wali omutaka atambula empolampola wabula nga mu ntandika ya byonna bannaffe betusandise nabo nga bali ewajjajja oli muwalampa Busaka baagala obugagga era n'abalagirira ekyokukola bagende ku mutala Namulanda gye balina okuleka ni bafuna embeerera omutala gwe guno mu kaseera kano waliwo omwana w'obuwala ayengera kyava abuuzawo ku Mr. Kabuye kweni waayo ogamba otya muwala muto ekyali ntandikwa Mr. Kabuye waako nnyo kani nga mbuuza waayo yegwe kalo nti abantu mukula temubuulidde bannammwe nkeni munange era ebbanga weriyita abantu bakula okyuse nnyo luli wali oyiika eminyira ate onyiridde nnyo bwe ntyo bwe ndi bangi babyogera koye nti olina gw'oli naye oba oli wekka ekintu kino mba njagala mmanyi oba oli wekka kale agamba ali yekka era talina gw'ali naye bwekkomu bw'oti bannamundigiro kati yasooka neyeewunya nnyo omuwala ono okutambula obwomu naye omuwala ono we baamulabira nga muto kale nno walinga bintu bitono nnyo by'oyinza okuleka ni omutiisa wabula olwaleero bagamba ekyalo kino kyalumbibwa ababibbi ebbanga kalo lyamaze nga tali ku kyalo abadde yakadda era n'asanga abamu ku batuuze be yali amanyi n'agamba ni ekyalo kino kiriko ababbi naye ababbi abatabba nsawo zonna oba masimu bano ababbi baagala nnyo ekyo kye baagamba babba nnyo kye baagamba ekyo kye baalagira kati olina okwegendereza ate babba nnyo omukyala kati we bakyalagirwa omukazi yaba alina ekyatondebwa kati ekyo kye baagamba ekiki bina byonna bagenda maaso Kabuye alabula omuwala ono kumbe waliwo ali mu kasiko wali awulira emboozi yaba yamulabye dda kati namugamba ni weegendereze omubbi ono bw'akuzuula ye nalaba nga olina kye weetaaga asobola okulabika nti alingezaako we baagamba ng'akuloga eddogo ly'alina likutwala kewu weebaka n'oba nga obootedde ye n'alyoka asonga waagamba kati ogenda okudda engulu nga wabbiddwa nnyo nnyo era ng'obbiddwa ddala gyenva eri mu ttawuni yewasibuka kati ono nga mugamba naye ate onyuma ebyababbi naye bannanga abantu nga bali eri enaaka ne babba nnyo kati gyava mu kibuga ye gyasuubira ababbi ali ababbi b'amasimu ababbi b'ebifuluusi ababbi b'obupiki n'obugaali kumbe ono amuga ababbi balala
ekyalo kino kiriko ababbi ab'eddugu babba nnyo bye baalagira era baagala nnyo wali we baayagala. Ogenda okudda engulu. N'amuddiramu statement ababbi tebabba masimu oba busawo oba ssaawa oba eyalinge. Bano ababbi ate y'omubbi bw'aba akusanze ono akuloga bulozi ne weebaka ogenda okudda engulu ng'obbiddwa nnyo. Ng'era omuntu ategeera empola yagenda obwongo babusulisizza. Omanyi omuntu ategeera empola omubulire by'amagezi obwongo bwewunzika. Kati ng'atoddamu kutambula wekka kuba obeera n'omulala afazaali muwadaawadako okwerwanako. Tugenda maaso. Waliwo alengezaawo yalaleeta buzibu. Waliwo ayambadde uno tonolera ayambadde nga oyagala kuleeta buzibu gwe olabulalabula egundi emaali oyagala kutulemesa kansooka endabe nfuna ntya omuwala nga bakamugamba ogenda okwetegereza eri mukasaka mpulidde bubi kumbe batandise omulinnya akagere amaze ebbanga kalo nga tali ku kyalo ekyali ntandikwa mutakawuuna ajja misinde ayambadde yenna atunulanga enkwaju ayambadde alinga enkwaju mu ttale n'adduka emisinde bw'adduka emisinde yayita ku ttale n'afuba okuleka nti akulembera omuwala ono. Enfirimu ekyatandika butandisi nantugenda maaso kati yadduka mpaka maaso ekuba omwana lyakutte yenna ayambadde ng'enkwaju toyinza kumanya ani ali mu kikookolo ng'ajjayo ejjembe lye. Bannange nno abantu balina ebintu bingi bye baleetera okuloga. Waliwo abaloga ng'omukazi yamukyaye oli nalo kati eddagala lino lyo bw'omala okulisimba ku ttale ng'oliteekako omuka omubi kati liba likolerawo eddagala eryo. Tugenda maaso omala ajja olwatuuka wano kalo n'afuna otulo ne tumukwata otulo tumukwata enkwaju n'evaayo kati enkwaju eno yo baasi abantu baloga lwa bizinesi balina emmere ennyanya tezikyatunda oba ki kumbe agenda okukola bino nga waliwo alengera neyeetika akaana k'abandi sajja ono bino byakola n'alyoka ayingiza omuwala akasiko n'ensawo agenze nayo. Ekizibu kye mubamu abasajja abakimanyi nga wanaasala okuteeka okwagala wakati we n'omuwala omala ayinza omutwalira obudde nga tamumalira nsonga kati basala babe nga ekintu baba bakikola mu bwangu. Akuloga bulozi kakazi kato lwatuuka eno kaakano konna wansi kapipo gundi nnyo ne oba oli waaki kumbe waliwo alengera n'akwata abakwata mwadiwe yajjayo ebikola abakwata mwadiweya abadde tannakanyuga mitayimbwa kale eno naye yayamba senga saagoberedde muwala ono yandifunye obuzibu bambi katumuzeewo ekitundu kino ekya pipo gundi yonna kale tetuganya okuyamba kubaawo naye olina n'oyamba naawe n'owulira bubi oba nogawa nyambye naye oba nsooka embeeko te nange gye nyambibwa kati ono naye bambi omanyi oba ogenda ebulyambwa naawe olina okulya embwa yalina eddagala yali amanyi eriyambako liringa bugolo bwe bali kunuusaako dda engulu kati omala agenda okudda engulu agenda banango nali musiga buza nedda kubadde gunkwata omuwala yaffe obotuka emisinde tandapinga ndeka kubadde gundepinga gulabe mbadde nyamba ebiseera ebisinga kiba kirungi okuyamba erudda kibi era ddi lwe kibeera ekibi manyani gw'oyamba nawe w'oyamba oba oyambye mu ngeri ki. Tugenda maaso ekifo kino oba omuluka guno si mwangu ono aba ali wano ogenda okulengera wewe kabuye kyabadde ankoze kyekibadde kabuye musanze we musanze ogusoose yasolina nga ku kyalo kuliko ababbi
naga ababbi si babusawo bamimondo benkota ne mbuuza babbi babaki n'agamba nti babbanyi bwe baasonga era bwe baalagira kati ne simanya kikyategeeza akuleepinze kabuye munanga abadde amaze okwagala okugira bane bulijjo kabuye omuba ku bantu babakwata abantu ku kyalo kuno tugenda mu maaso kati omwana gwe baali bayamba ate y'endulu gye yagenda akuba ng'alaga kabuye yereepa so bambi kabuye abadde yagezaako muyamba era yagobye lw'episitooli ayambadde enkwaju tugenda mu maaso kakati n'oluvannyuma okudda ku luzzi Aisha ali wano atuddemu kano akasozi kaffe kano katujjirira okukatambula okukayisako omanyi olusozi no lutumenya nnyo kati ntwala ekidomola kijja yanze mu abanafumba saasi musajja wattu ye wa bidomola 4 omukyalo ono wa 2 ye Aisha mayanja yakomyewo tugenda kulya embuzi z'omuziride naye obugagga bwagaana obugagga bukyagana kyogamba ffe tulya mbuzi kufuna bugagga tekimanyi nti tata wa mayanja yagenda okufa yali musajja mugagga wabula oyo musajja yalina sente kaakati olugambo luli ku kyalo kuno boogera ku mayanja eyakomyewo era bagamba mayanja babadde balya nnyo embuzi naye embuzi zino zibadde za kusaddaaka nnyo balabike ne bafuna obugagga nabo kyokka bagamba mayanja taata embu yali mugagga naye obugagga mbu era yali bujjamu kusamira okwo mayanja yani ayogerwako olaba omutwe tugenda mu maaso kati gwe atalina lugambo okola kino tunulira abasanze boogera ku mayanja ko mayanja yakomyewo ne mugamba tugenda kulya embuzi era mayanja bwadde embuzi ziba zakwokebwa emisito naye byonna ebiriwo mayanja lwaki aganya okutereera tugenda maaso kati titomayanja bwe yali afa ebintu yabiteekamu bibiyani omuwala kikiwala gye yakulinnyako mutu ebintu byammwe binnemye okutegeera oza byamayanja onawoza bya viviyani nze temuddangamu kumbuzaabuzamu ebyo ebintu byammwe emboozi mutaka ekyamulemye okutegeera kubanga yeetaagala nnyo kuleka ndi yeesiba ku nnyama y'abalugu va nayo mulimu abeesunga ennyama y'amayanja naye nga mayanja ayogerwako nnyo ne maama we baagala nnyo okuleka ndi basaddaaka bakuume emaali naye emaali yali yataata amayanja naye engeri yali aluga bwe yafa emaali n'egenda bano balwana ogisigaza mayanja yalwana osigaza emaali yali yakitaawe yamusaayi ate ffe tulya nnyama gwe tolaba wonjawo kati ono yamugaza tombuliro oba byabalogo oba byaki bwe baba basalidde omusambu omusaayi ate ffe bitukwatirako wa kubanga ffe tulya nnyama ate gy'emisamba gye gitwala omusaayi kati gw'ogamba otya nti biba bijja tuddira kaakati mu kaseera kano mayanja tuba tuli awo mayanja yayogeddwako yalabiddwa ku kyalo nga wuno atuuse ono yennyina amuzaala buno obutya mama wangambye keera kati olabakedde kaakati nadde yakubidde dda maama w'essimu ebibuga bigaana nnyo abaana ne baddako ewaabwe mu kyalo babeeko engeri gye bayinza okuleka ne bayiiya okutereeza embeera naye mayanja bwe yannyonnyodde maama w'ebizibu bye n'amugaanika era nnyo ku makya tuleke ntussala amagezi mayanja atuuse kikeerezi naye jjukira twaludde baboogerako ni balogo balungi buli babeera balowooza kuloga baba tebalowooza kuloga baloga baba tebaloga baba bali mu kuloota ku kuloga baba tebaloota kuloga baba banaatera okuloga kali maama ng'amuyisaawo mu jangu obwavu bulumya mayanja nga bakwata kuba okweyongerayo maama ayagala ikendi ayiyiza omwana ono amuyiyiza ki kaakano mu kaseera kano tudda wano sitole ki mwana tonkwatako nawe nkwagala ne mwana gwe lwaki ompimpisa bubi omuntu ne wegamba kwateko mu ngalo toyagala lwaki gwe leero gy'okomya okwenyerera obwenkanidde awo fe ate abakwagala no batutufaako ekintu ekyo si kya bwenkanya katonda agala twagalane kaakati bano be basinga ogyewulira ku kyalo era mpatikana era kati ng'agamba siina kyenjagala kolerera ku nsi okuggyako ggwe naye bwe mba nkulaze laavu n'otafaayo nga nkuleetedde n'ensawo wabula bwe tutunuulira ensawo eno tujjukira omwana kalu eyabadde yakayingira ekyalo ne bagezaako muleepinga
era yadageza okukola ekyadayambadde ng'enkwaju yadduse n'ensawo eno kati laba aleeta ensawo agiwa omuwala agimutonera amulaga nti amwagala ngenda kukola ntya ensawo abadde aleese ekirabo naye ekirabo tebakibazeemu ka buntu eno ono ali mu kuyomba oba omuntu alikomyawo okwetika amazzi kali nga tusanga kabuye kabuye ono aganva ku luzzi munange nina bye nawulidde bagamba amayanja basaddaaka embuzi bagisaddaakira emisambwa mbu baagala nnyo okulabika ni bafuna obugagga era babadde bali bagamba nti buli basaddaaka eri embuzi ffe ne batuweereza ennyama bayinza otusindikamu ebisiraani ko naffe oba tetusobola kwekulaakulanya kani ngo namugala ne mwogera nnyo kye musobola okukola lwe lugambo osinga mu bikolwa ebibayamba kani ng'amugamba ojjukira omubbi gwe nagambako kani ng'amugamba omubbi oyo yatandise okwongeza obukodyo obwo walabise okuba ndi abaako kyakola ki kuba namusanze mu nsiko ng'agezaako okulepinga omuwala naga pulaani yange yakwata mubbi oyo n'okusinga okutambuza olugambo olutangasa naye namugoba n'amubulako katono nnyo munyweza naga ne lwendi mufuna muli mulaba mu mawulire ne mumanya omubbi oyo abba lawundi abawuta ez'abakyala twekolemu omulimu kati ng'agamba mufo ky'okutambuza olugambo twanwadde tunoonye nge tugenda maaso n'okulwanyisa ekintu ekyo ekituusibwa ku bakyala kuba omubbi ono ye abakyala baluga n'abaleepinga nga tebategeera nga sibamanyi biri ku nsi nga bawunze naye olaba mukulu kabuye oyogedde kituufu ze nkubuulidde naye mukulu kabuye eyo muddako ey'amayanja muwamantuka n'engambo ezitaliimu ababuulidde ekituufu ekyokukola olwaliro balina ebituufu ebyetaaga okukola n'okusinga okuleka ne batambuza eŋŋambo ekyo mulina okuleka ne muvaako kaakali no we twatuuka erudda maama w'amayanja ng'aleeta mayanja wano tewajja ngatto obubuzi okusinkana omutende tojja nangatto kati nga tukuyita munange ejjajja mukanga bala ku nkulukuku twatuuse dda munange ebizibu byaffe byonna nga webimanyi jangu otunyonnyola okugonjoolwa jangu munange oyambe kuba tuzze tulabike nti ate tubaako engeri gye tuyambibwa tukuyita gwe mwenye nanyini buyinza munange nanyini kuleka genda okulengera empulukuku nekwata omulire empulukuku nekwata omulire empulukuku mutaka najjavaayo tusabye okukolabako w'ekitiibwa ssebo mukanga bala ku mpulukuku faadi waligo munange omwana nga wenagamba ssebo w'ekitiibwa mukama wange omwana muleesi era nga twagadde toleke nti tujja otukolere ku nsonga zaffe zayite zinnaggwa buli kimu kyonna kyakola kiganya okuleeta amagoba akasente kabuze yono obwavu gwe butuga kale weewaawo mwebale nnyo okujja bamuyita faadi waligo ligino nemuzi akaseera keeko n'agenda maaso okulaga ni bajjidde mu biseera ebituufu era n'agamba engeri gye muzze kaakati mu nsonga zino nsaanidde mbe nga mbatangaaza era buli kimu mbe nga nkikolerako ddala bulungi efirimu egenda maaso owaaye muzzukulu tunula eno tulabe ono asooka atulekemu ate njagala nkunnyonnyole nga taliiwo ono kwe kwata obugatto bwe n'asooka aludisa enyuma amerudisa enyuma kano ke kaseera kati ng'abaga mumanyi essaawa erabika etuuse abantu bala mulina omukisa gumu omanyi musobola okutukoowoola we mugenda maaso n'okuleka ebbanga wonna nga mutuyita tube nga tubataasa ebizibu byammwe ne tutabatenguwa era ne tukola ekyo naye ekisinga okubeera ekibi abantu mmwe ate abalya mmere mweyisa bubi
kati twagadde tulabe ng'essaawa etuuse tube nga tubuulira abaana bammwe amazima. Bajjajja baayogeranga direct ne malayika emirembe zijja gikyuka. Mbu malayika zino zaabangawo era bajjajja baayogeranga nazo direct. Naye tebasobola kubuulira ate baana bava mu ntumbwe zaabwe ebituufu ebyogoberera okusigala nga boogera wamu n'abatonde bano, kuba waliwo abatonde n'abazaale. Kaakati ate bba abatonde baba bali kunankani eri abatuuka eddala bulungi nnyo ew'omutonzi, era baba bamanyi buli kimu kyonna eky'omutonzi n'ebyo ebirina okugoberera obutanyiiza mutonzi. Naye ate bba abantu bano bagenze basuulirira ddala olujegere olwo lulinga lutembe, kuba kintu kitambulira mu ssaako, manya ogaba okumanya n'oyo gw'omanyisizza abe ng'ate agenda maaso n'okuleka nti abaako gw'amanyisa. Embeera bwetyo bwerina okuba. Kati jjajja munyiivu abaana bano abaana b'omulembe ogwo tebasobola kuleka ndi bannyonnyola abaana baabwe. Ky'oba olaba embeera ebanyigiriza nnyo n'otuuka okugamba nti omuntu obwavu bumuli bubi. Tewali muntu yandibadde akaaba bwavu. Kati yabagamba yessaawa abeeko kyayinza okuleka ndi bakola era bagende bakole nga baasomeseddwa. Era n'agenda maaso mubuulira omwana ateekeddwa okuba ng'amanya amazima. Bw'otagamwegambira then ojja kulaba obuzibu. Omwana mugamba amazima, ekisinga okuleka nkireetera ddala mutaka ono okuba nti obwavu bumuluma, amazima ge baasirikira ge gakyasinza okuleeta obuzibu. Kati amugaye manya omwana mumanyisa amazima. N'addayo ye jjajja mukanga bala ku nkulupuku. Kaakati no mu kuva eyo tuddako eno. Nkaine mwana gwe nga mpulira nkwagala nnyo. Neba ne mwana gwe lwaki? Kani nga mugamba omanyi tulina okusooka tube nga tulindako. Kuba neetaage waffe bamanyi basooke bakumanye. Emirembe gino abaana boonoonese nnyo. Lengera omwana asuubiza munne ensi n'eggulu. Kyokka bimugambira muti gwa jambula. Amulaga okumuwasa kyayagala okuba ng'akola naye agenda kumuliisa ki? Omanyi omukwano we gujja akati w'abaagalana gulwawo nnyo okulaga nti enkya waliyo kakutiya. Omuwala ono bambi ayagala nnyo babe nga bagenda mu maaso balinde essaawa entuufu. Ng'ekyolina okumanya mutima mw'oli ne lwakuba atoyagala nnyo okusonga era ebaagamba ekintu ekyo kiba kyakupapa. So ng'agalenzi agamu gakimanyi omuntu okulaga nti akwagala alina okuleka omupiira n'okyangamisa. Tugenda maaso. Wabula tujjukire omulenzi ono alaga ali mukwano n'omuwala ono. Wabula omuwala gwali naye mukwano. Omuwala ono ku kyalo teyeemanyiiza era bangi bagezezzaako okwagala okuleka ne bakola ki? Omuwala bamufuna. Waliwo omutaka wano omubbi wa laavu. Kati kumbe bulijjo kabuye amugoberera. Kati agenda omutuukako. N'ajjukira omuwala ono kale mu kumulabula nti ku kyalo kuno kuliko ababbira ddala abaana abawala abanyirira bwe muti. Omuwala oli yali akutte akasawo ono kaalina. N'amujjukira mu kutwala omuntu. Tabanga ono ye mubbi akwata ku ono yalengera bulijjo ayambadde bw'atyo. Oyambala enkwaju ate mwana twayiti yeeyo neyeeyongerayo. Ekitegeeza gwabba abakyala omukwano omubbi wa laavu wuuno n'emisinde entandika zirabanga boodi etali ya kuraki. Otandikanga jagwa kale ekyo mutaka n'akitegeera Mr. Kabuye. Kaakati n'oluvannyuma tudda ku maama w'amayanja bava ku mulogo. Kani nga mugamba maama wangaye tugende jjajja atusalire ku magezi ne tutuuse eri ne banziza ebbali. Maama nga Tombuulidde biki omusajja byakugambye. Ate ndaba ovuddeyo nyiikaddeko ni mwana wange omanye. Vivian. Nga mugamba Vivian omwagala kwenkana ki? Kweni Vivian. Oyagala mwanya? Kweni mwagala era nga mwennyinaze nga naye era bwe nkwagala. Njagala olabe. Jjukira era bamugambye omwana agenda ombuulira amazima. Era obwavu obuluma omwana ono kwe kulabika nti
tamanyi mazima waliwo amazima mama ge yamukweka era galina okuleka nti amanya babe nga bateeka mu nkola ekirina okukolebwa ki ekirina okukolebwa. Tugenda mu maaso kaakano nga tudde ewa loodi. Richard. Nji mama. Richard ebirowoozo bimuli bubi. Mama kigaanye. Kani nga mugamba ebintu bituuse wakweni maama nkula ebintu bikyagaanye. Omuwala mulaze nti mwagala Yakkiriza nanjagala. era ye ekyamazima ekituufu yalaga njagala mu byalaavu. Naye ate kyetwagala omukozesa alabika tajja kusobola. Kani ng'onamugala tuyinza kulinda kuba obudde tewali. Omuwala oyo tumwagala leero oba obutasuka nkya. Ebyemirembe biba biganye tujja kukozesa maanyi. Ye Kembabazi Grace original name zimaama ono. Ombulira kimuti kiwedde. Mama nsatu mu yakadde kati. Omuvubuka ono ku ssente ze baali banoonya maama n'amutwala ku muganga. Oli muwalampa busaakaate yabagamba bafune omuwala embeerera. Omwana ku kyalo kuno kwali era teyeemanyiiza. Yasalawo muyita mu ngeri y'omukwana amulage nti amwagala. Era omuwala yakkiriza naye lwakuba tapapizibwa kati ate bali bamwagala kuba balina okuba bamukozesa okutta omukago. Njagala olabe omuwala Vivian kakati omwana ono atambula nnyo era buli kaseera baako byalina okukola kuba ewaka ye mwana omuwala aliwo. Kati bamugamba naye oyinza otya okuba ndi mayanja akomawo n'otatubuulira ate nga tukimanyi mayanja buli lwajja ku kyalo wabeerawo embuzi ezifa kumbe bali babeera basaddaakira n'ankani gyabwe emisangige. Njagala olabe kani ng'amugamba temundyako ebibumba omanyi njagala nnyo kabuyi w'embuzi oyo. Njagala olabe ku kyalo kuno kuliko abawala abaali beegomba mayanja. Omanyi omuntu aba ayinamu akasente sente zibika obubi bonna oba oli mubi kwenkana ki abakyala bakulabanga sserulungi. Tugenda mu maaso mukazi wattu atambula naye ng'ajjukira ye muwala ali ku kyalo yasigalako nga teyeemanyiiza bavubuka era alinda essaawa entuufu so ng'akimanyi bulungi Richard gw'alina okwagala. Kati omubbi w'ebyo bye baayagala wuuno ye akozesa maanyi ga ddogo akutega eddagala olibuuka ne weebaka ogenda okuzuukuka nga tokyawera kiro ntuufu ze waweebakiddemu nga ye amaze okuleka nti afuna ekyo kyanoonya. Kati ku luno yayongezaamu amaanyi g'eddogo leero nkayina kabibuuka tekaagwa. Abawala nga bali mbeerera abo n'eddogo lityamu eddogo nyo lyagala nnyo aboonoonyi kuba omuntu ng'azizza ebyonoono bingi ne omufuuyira taaba amukwata naye abantu nga tisiboonoonyi n'emizimu giba gye bati omubiri gwabwe guba gwokya buli gwagala okwesuga naye ggwe lwaki osinga amayembe gange amaanyi kati liwaategayo amayembe olugabuuka gafuna ndali kale gaddamu kutegeera kamunguluze n'agakuba ekyalo kyonna kyonna nkimazeyo naye kano akamu akaganyi keeyita ki. Kale ekyo ekisinga obbaluma kibanga kwana mukazi mubi ng'oyagala kwetaasa ku olwo bw'agaana ogwa mukwano naye kuba buli kaseera waweebuza agaana atya kyekiba kikutawaanya. Tugenda mu maaso kakati naaba agenda kabuye gwe Nambooti oyagala ki gwe tunoonya bantu bagwa mu bufuba omala gaggwamu abo maama n'ayomba maama Nambooti mukwano gwange Nambooti tambula ogende Nambooti bamugobye ono maama mukambwe nsaagala baana olaba ekyana kyonna kitunulanga ekisiraani oyagala kwegattako ekisiraani omanye ebintu by'okwegatanga ebyo biba byakwegattako kisiraani mpitaako toddamu kwesiruwaza mbu ogwa Nambooti mu kafuba we bamuwa akafuba mulabe ena atunulanga ekikolimu so Nambooti twamulabye ng'ate bambi ayagala nnyo okuleka ndi olulenzi luno alwesembeza engeri gye lwakomyewo. Kalijjukira maama bamugambye alina okubuulira mutabani we ekituufu kani ng'abatuuza ng'abagamba baana bange mbabuulire olunaku lumu nali ntambula ku kkubo kati nga sisanga omukazi namusanga ng'afunye obulumi bw'otalabangako bulumi bwali bumuluma zaali labor pains
bwebibeera bisa naye nze mba mmanyi ekisawo ekikwata kuzandibadde enseko naye kati kino ekikuluma n'olya ng'omugongo gulinga oguwaga buli omu kimuluma bubwe bayitaye katonda akola ensi eno naye lwakuba abantu baba tebannakimanya ebintu bino bizibu ekintu kyoyimba nakyo musanyu ate bwe kiba kyagala okugira liba amaziga kikinyabo lubuto lumuli bubi akazi baba bafuna embuto baba basanyufu naye okulufunulula wabaawo okufuna n'okufunulula kati mu kufunulula olubuto gibamiranga era awo oyagala okumanya nti omukazi gwe yawasa mubi mulinde mu kuzaala olaba tebatera kukkiriza baami muleebe oyinza okwegaana mukazi wo ayinza okulumwa n'atunula ng'enkyumate kati gibamiranga tugenda mu maaso efirimu gye tulaba Namulanda nate nga bulijjo okuva mu Miss Productions enevudde mu Bumala Films Productions tugenda mu maaso yagamba omukyala gwe yasanga ng'alumwa yagezaako okumuyamba kuba omuntu aba atuuse okuzaala ne bw'okola otya ekisa kiri buli kimusimba kiba kitegeeza kusindika ebisa biruma abakyala omwana ng'atuuse ovaayo ze bayita labor pains naye olusoberewo false labor pains oba waliwo oba busooka okuluma aluma obwo bukusimbasimba oba ge bayita amakato bagamba nti baawulusa aba yayendako ebbali nenze ngamba oluusi omukazi aba yalwenderako ng'aluma omwana obanga aluma obuti kati yakwata cuucu ono yamuyambako okuzaala bamuyita Nalubega Fiona yazaala akaana ke yazaala ye Vivian gwe tulengerako olwaleero ekikolwa kyali kyakuyamba omwana ono yayamba muyambe kale nno olwamala okuyamba omwana ate ekyaddirira mukazi ng'amaze okuzaala kulwokuba olubuto lwamulumira ebbanga yafa nti ebiseera ebisinga omukazi olubuto lukuyiruma oba weetaaga okuyambibwa mu bwangu ddala kuba embuto abamu zibaluma nnyo bagenda otuuka okusindika abaana oluzaala abaana ne bafa kale n'omwana yamutwala era n'amukuza ng'owuwe n'agenda maaso n'abalaga kulwokuba omukyalo ono yali tamanyiwa gye yava yasalawo babe nga bamuziika erudda wali omuntu waddemba okuziikibwa wonna waba asangiddwa kuba ensi yamutonze omu kuziza bulungi tekikola makulu mbu ffe tulina ekijja ekyammwe fumanyi wano beena egindi ate nga mwena mudde eri oli omwana byonna ebyamugambibwa byamwewuunyisa kati maama ng'alinga agezaako kugamba nti omwana ono bulijjo abadde akimanyi nti muganda wa Mayanja nnyo muganda we mukatini ate era omwana akuze omuwala ono myaka gy'alimu okuba engalabi ekintu ekyo aba atuwa omuwala banenze bulijjo manyi muganda wange Mayanja era abaana bano bulijjo omukwano weeguli ogw'amaanyi kani nga muganda maama bulijjo muganda wange oyo mwagala nnyo naye nga simanyi nti muganda wange kwota we in fact half ekwota we era maama n'alaga wekibanga mbeera yonna tewaliwo kisobola kuleka ni kigaana wabula tujjukire maama gye yavudde ebigambo ebyamugambiddwa naye kati kyekiseera eyo byonna abadde yalwa nga wanaagamba omwana ono manyi waliwo emyaka gy'otayinza kugamba kigambo ebigambo ebimu biba bizitowanga ensawo ya lumonde oyinza okutulugunya omuntu obwongo newankubadde ne mu biseera eby'obukulu omuntu ayinza okutulugunyizibwa obwongo olw'ebigambo ebimugambiddwa waliwo ebigambo ebitulugunya yali tekimugambye kuba yali muto
kati ate olwaki mugamba ovanga okumalirayo nti tolini wa kika kyaffe kyekitegeeza kali mama nga mugafata wuyo yukira bamugayo balina okuba nga boogera amazima kino ekigambiddwa omuwala ono kitaasa kitya mayanja okutuuka okuba nti atereera mu byenfuna bye efirimu egenda mu maaso kati ng'ona mugamba nnyi tewandikaabye okkiriza mama byaga kani nga mugamba buganda naawe oyinza okkiriza maama byabo ono okulaga nti ate yakkiriza nnyo abadde asembeza maginenti abadde ayagala connectinga kumbe omuwala is unlike Paul kintu tekijja kukola muwala musembereza gundi abadde takkiriza kati ekikola kyekiriwa nibbanga lyemmaze nga mbonabona nakino ekintu kani nga muganda naye mwana gwe olimu amagezi mama nedda omwana tumuveeko nagaa tunoonye pulaani endala omwana tajja kukkiriza omwana nadduse buddusi olina amagezi otegeera bulungi kati nga muga atereka kwefuula yungwe ndaba nga asirwala tumuleke maama nkubuulire nze saagala kulaikanikaana n'embeera njogana ebintu ebimu obanga onobaako kyofuna kyetaagamu okulwanamuuko sinza mukuziza oyo omwana tayinza kulekaani atulemesa maama nti atubiveeko omulenzi gagamba biveeko maama nga mugani gwosaaga ani gwe besirwalizaako tugenda mu maaso kakati omuwala aba yeebase ono nga tayingira obuliri kati ebyemirembe kiki naawe awo Vivian kintu kino tobuuza ate ng'omwana omuto tukuze tuli ffenna ekyo maama teyakikugamba nti tetuli baluganda era nga essaawa entuufu etuuke tukimanye nti abatali baluganda baba balina okuba nga kulidde kino ekintu lekaamu tukulidde wamu ate bw'oba nga toli muganda ng'oba tonzira bw'ogenda n'otandika omukwana ebweru nga wendi nze ate kimanyi obukoze bubi nga mbadde nkwagadde nnyo era nga kyokka ekitaddewo olukonko nze nedda omwana n'afuluma mu bulamu waliwo okutoola n'okubaako obugumiikiriza okukozesa empisa okuba nga okola bulungi ky'olina okukola okuba nga ofuna ky'oyagala buli waaga tumuleke maama anyiika tumuleke kyotokolooza nti weeranzegezekka otokirimu mbuuza nkirimu nzekka kiyamba nze nzekka otokirimu nze ntobye okuva emabega yonna yonna nga nkirimu nzekka kati otuuze bulina ekikutulira ongamba tubiveeko biki bye tuvaako kati otegedde jalaze omwana adduse budusi neeyongerayo ate nga mubeerayo nayo naye batabudde kati njagala ofuluma obuno kani nga mugakwata ekkubo ogende kyejagala okole kwe kuleka kandi ozula omuwala waali toneesirwalizaako stupid bogus of yesterday katudde ewa jjajja omwana yabuze jjajja nga tebamugamba ndi omwana yadduse waka simanyi bwenababuulira ekituufu anajjamu obusungu omwana obusungu bwe yafunye ng'amaze okukimanya ye yalabye ng'abaagala okuleka ne bamulyamu olukwe naye ng'ebiseera ebisinga abantu bakuze ng'abooluganda ne beemanya nti tebalinaawo kakwate oluusi tebatera kuleka ndi ekintu ekyo kyangu okuba nti kikolebwa oli oba omulabanga muganda wo kani ng'amugamba amatuufu amazima ge yategedde oba jukira kuva dda maama ono mulogo tulengera emboozi eno jjajja mbuuza ekituufu kye wamugambye kubanga mu lugero luno omukazi ono yali yalumwa olubuto azaala Vivian oba yali maama Vivian omutuufu era mu mbeera eno ng'agezaako okutambula bambi yekaka baatuuke mu ddwaliro gy'ayinza okuzaalira yatuuka mu kkubo n'alemererwa kyokka nga siwali ayamba bino bye bizibu abakyala bye basanga bwe babeera n'abasajja abatamanyi makulu ga kitundu kino oba omukazi abeera olubuto kye kiseera watu nsinga okwetaagira nnyo bbaawe
naye okubani omukyala afuna obutotuukawo nga bbaawe taliiwo ate n'oyo kwegabe basajja bayita abasenzi omukyala ono amusanga bino bonna nga babinyumiriza abato we byabadde naye ababuuza olugero lulinga bwenduma njajja bw'abuuza luno lwe lugero lwa jjajja wamubagambye nga we wasanga omukyala ono n'ogezaako muyamba ng'ali mu mbeera ey'okulumwa n'agambye tulaba bwe tuyiga efirimu gye tulaba emanyikiddwa nga Namulanda nja kutumira nnyo ku Isa Embalala namwena abawagira industry mu bina Uganda tubaagala nnyo bagiyita Namulanda olubuto n'ageza okuleka nti amuyamba mwana sindika kuno sindika noyinza obutamwawulira kusindika oba olina okwegendereza mu nsindika byonna munange baba babimanyi abazaalisa lyoyinza muga sindika nnyo n'otamwawulira kikyasindika najjasindika sindika munna tugenda maaso. It's a VJM's production ndagambye eva mu Bumalo film production tugenda maaso ne film ndaba akawompo kuliko omwana basi yamukulisa omwana kazi watu mwana omuzadde tugenda maaso njagala olabe omwana olwamala okumuzaala kwe kuwujjawujja maama geza kulongoosa omwana omanye omwana ngeri gy'aba akulidde mu maama omwo munda omwo baba balina oba bamulongoosa kati singa nange tonkuna kama wabuyinza genda maaso alawe kulika amwebaza baba bakoowa abakyala bakoowa nnyo wazze wekka yankuya kozi toyina gwe wazze naye kati ye nkutute ntya omukazi yakwata munne bino obwedda byawoza oli olwamala okuzaala n'afa yamutuga waaliwo ekigendererwa kutuga omukazi ekyo teyakigambye baana ekyo teyakigambye baana omusamba guli gwayogera nti bingi bwe muba mutwetaaza ne tubeerawo era ne tubabuweereza okumalawo ebizibu byammwe naye ate mmwe mwerabira nnyo ennambiko n'endagaano abantu abasinga balowoolereza nnyo mu kufuna naye nga tebalowooza mu kufiirwa ate ng'oli yakugamba emmeeme nga byeneegejjanga so nga naawe atafiirwa tofuna omuntu aba ayogera ku kufiirwa oli alabanga aba aweddewo ennyo kaakati mu kaseera kano yaleeta omwana n'amutuusa ewa jjajja mwana oyo mutwale era jjajja mukuumenga gwe yali akoze naye endagaano omulabirire n'agamba omwana ono alina okuleka ani yakuzibwa mu mbeera yonna n'endagaano ze baali bakoze oluvannyuma lw'emyenda 10 muleetanga n'andabako era baakola endagaano omwana ono akuzibwe ng'alabirirwa awatali kugamba nti akola ki anaasobezebwangako era no mu bbanga lya myenda 10 alina okulabika ani aleetebwa emyenda 10 kyeki alina emyoyo emibi njagala olabe buli woobala ennaku 9 ogwo guba omwenda gumu kaakati emyenda 10 ndowooza ennaku 9 buli luvannyuma lwa myezi 3 alina okuleetebwa alabe ku jjajja musambwa omukazi ow'olubuto kani nga mugajjajja ebyo saabi bagambye owuliranga omwana nakitegedde oba tetusobola kikola kubanga oli mutiitiizi nnyo
Bwate tusobola kikola. Naye buzibu bwe ye yategedde ono yo bwennyini waliwo ekikola ssebo nga kyakubanga oli mugumu obanga toli mugumu tosobola kumalako. onoonye omwana mangu. Genda omunoonye kubanga singa tomufuna omanye kigenda okubaawo. Omanye kigenda okutuukako. Ogenda kusaana. Kaakati abaana omwana ono omuwala yakuzibwa n'oli ow'obulenzi owondo waliwo omusingo gwaliyo. Era ebyo obugagga byabwe byalinnyibwamu lw'ekyo nti buli wobaako ekyokola eky'omubiri lowooza ku ky'omwoyo. Ekyo ekitundu ate baali bakisuula nnyo. Kati endagaano eriwo okugatta embeerera eno n'omwana w'oli Mayanja. Mayanja erinnya lyamuweebwa naye olowooza Mayanja ki? Kali bamugamba balina okugatta emyoyo egy'ebiri. Balina kikola nga abaana bano bamaze okuba nga bali wamu mu kikolwa eky'okwagala. Kati yabagamba gezaako nga bw'oso sinageza ogenda okola ekyo. Ombalukira. Ky'ova olaba Mugayeni wabadde mutiitiizi nnyo. Bw'otaagenze maaso kubabuulira nti maama w'oligo bamutuga. Olaba omuwala yeekyanze bamugambye kali akatini ne bamumalirayo olugero lwonna. Tunuulira. Genda omale ebizibu. Munoonye. Tunuulira. Era bamugamba omuwala bamwagala. Mukulu ali wano. Tugenda maaso. Kati omuwala bwe yadduka omenye yasibira ate. Yasibira waba Richard. Kuba Richard ye mulenzi gwe yali awulira gw'ayagala mu bulamu bwe. Abeeno. Kati nga takonkona. Nejjukira ne Richard yalina omuganga gye baagenda. Ne babagamba bafune omusaayi gw'embeerera. N'oli bamusaleko omusaayi gwo gugattibwe Richard agunywe. Awo obugagga bujja kuyiika. Kalaba ate omuwala bwe yeereeta. Kuno nno kwe kuva mu kalayi n'ogwa mu kyoto. Kati munaye omuwala ng'ajja ng'atandika kunnyonnyola kubona abannazaala we. Mbadde njagala kumanya oba ali kyali gyali. Yamulaba ekyamagero. Kati maama yayita Richard ng'amuyitira ekyamagero ye bw'alaba. Yikemba Bazzi Grace. Tugenda maaso. Yamuyitira ekyamagero. Omanyi omuntu gw'obadde onoonya ennyo bw'atandika okunoonya. Kati ng'amugamba sooka ojje twogerere munda kwe ndi apaana. Kino ekyange si. Oyo kaatandise omwenoonyeza. Kaatandise omwenoonyeza. Kali maama kwe kujja awulire. Kali ng'amugamba ewaka waliwo ekyaze. Ng'era nga mugasobola kudda waffe. Kali ng'amugamba byonna bye nnina okunnyonnyola bya luvannyuma wabula nakyenjagala osooka onnyambe. Wulira. Kati omwana ono ayagala asooka afune kasente akatono ate abe ng'ayongera misinde gye. Kyokka wano tekibakolera. Nina we njagala okusooka okuddukira neewogomeko. Babadde bamanyi bamufunye kumba anonye transport ate bamumwera kuba kweyongerayo. Ate olwo nabo bajja munoonya nnyo so nga etiketi yaabwe batwala mu bugagga. Ali ku ki? Musimanyi tumuyambe transport mbwale simanyi agenda Bugolooba kyokka mbu ebugolooba. Omanyi olugendo olw'emitwalo 5 njawulo ntono n'ebuziba. Omuntu oyo ayinza ogenda obutadda. Kali maama yamugamba nti omwana tetuyina kumuta. Kyonna kyonna ekirina okuleka ne kikolebwa. Omwana oyo tumulemesa ova wano. Tetusobola mukkiriza genda mu poloote maama nga mugayiwawo ebigambo. Ono kye yakola ng'agenda maaso ng'asuddiye omuwala ng'amugaalo we yali yeewola amagya. Naye ssente ezo tezinakulekaani azifuna. Kati kyogenda okukola kwe kulekaani weewogomako wano nga bw'ogaye gy'otagenda kudda waka ate ffe tugira tukulabirira. Mala okubanja kati ono ng'agamba nze kye ngenda okukola kwe kulekaani nkola ki? Ngenda okunoonya akasente ndabe nga manja. Kati maama nga mugaatuula wali oli ng'agenda kubanja. Njagala olabe. Bateesezza pulaani yonna esoboka omwana ono sibamuleka kugenda. Kali ng'amugamba ate saagala otya ennyo. Ebintu bijja kuleka ne bitereera.
Kaakano nno mutuula ku mpulukuku nga tajja eno mu Busaka. Baga buli mutala n'engo yaakwo. Kati jjajja ow'omu Busaka eno gye yeebeerera buli awali akasaka ye waabeera. Efirimu egenda maaso. Otandise okuntambala oyingira otya mu lubiri luno? Weeyita ki? Ekirwa kindeeta eno olwano ndeeta eno okunzirugaza mu Busaka bwe weefubitika. Sebo oli mu Busaka weefulukuta tokyogera ekyokwefulukuta ate. Mu Busaka byange. Olaze ndi eno mu Naakani ate oweza kwefulukuta. Kiki? Neepampalikako. Neepampalikako. Ndiki. Laba. Genda azunza mwoze ne mutabani mugenda mwefubitika mu buli kituli ky'osanga. Kati kumba ono ekimuleesa ayagala Ken Mutako n'afuna okulabula okusooka. Mugenda mweseno mweseri buli wamu mwesenza. Muli mu Busaka abantu tebakyatya abakunku mbuba batya. Oli mutuula ku mpulukuku. Ono ate mujagalala ku ki mu Busaka. Kani ng'agasaagala kulwisa. Otandise ogenda maaso ng'oyagala okolesa ddaaka nga bw'oyingirira ate abantu b'enkoze nabo endagaano. Endagaano z'eyagala okuleka ni weeyingizaamu agamaleva agakulinga Sabulenya ojja okukitegeera. Otandise n'okumpita Sabulenya omanyi bwewunya. Nze sirya Sabulenya oyagala ginsiiga nsiiga Sabulenya. Oyo omwana n'agamba toddamu okulabika ndiyagala okukola eddagala lyonna. Simanyi mwagala ow'embeerera, simanyi mugabo obugagga, omuntu gwe muliko gwe mwagala okuzannyirako. Ate nze namufuna muto nnyo, kati ky'oba olina okumanya endagaano zange naye mpanvu. Era bw'onoogezao kunnyingirira owedde. Tontiisatiisa. Ye John Bosco Kasirye. Obwanyanyi. Kagenda kazungira ku buli mwana wa muntu. Ku buli kituli keefubitika, weefubitika, si mukadde si muto. Efirimu egenda maaso. Bali akamuzala bati. Ono yagamba omwana bamuwambeerera. Nga muto nga akyali muwere. Mwana bamuwa muwere. Okumukuuma nga mbeerera obukulu bwe bwonna waliwo ekigendererwa. Kati endagaano ezaakolebwa olubereberye tetuyinza zisazaamu. Munjagalala ku mpulukuku tomuzannyisa. Yakuweereza enkuyege ojja kukitegeera. Abadde amukanga. Oli wa mpulukuku ono wa mu Busaka. Toddamu okwereeta mu Busaka. Nja kuyingulira amagye g'omu Busaka ojja kukitegeera. Eyo by'ojja owuzumya olutwe lukulinga Nankani. Ekyalo Namulanda. Ono n'agenda maaso alaga. Namulanda yamusuukako. Tewali wagenda kuleka nti awa buyinza wadde okuwabula oba okwekikolwa kyonna nga simanye. Kati ng'amugaatogeza ne wessa ku Namulanda. Situdde. Nange nja kuyigula. Kati ng'amugaa nange kennyini ondaba siri mwangu. Ogya kundaba. Oli wulira enkuyege. N'agamba ndi kati naawe olabika oyagala kufa mu bulaguzi. Siri kubeke. Obulaguzi ojja buvaamu. Kali. Efirimu egenda maaso. Wagono mpulira. Efirimu egenda maaso. Yamugamba obulaguzi ajja buvaamu. Kati ogenda okudda eno waliwo abajja emisinde. Kati ono bwe yagamba mbu agenze kubanja yaleeta ono ow'enkwaju ono leepa. Kati yamugamba njagala olabe oyo gwe njagala bakuŋŋamba mbu otega abawala eddagala ne beebaka kati twagala omutwebasize. Emikolo ne maama. Ffe tugenda kuleka nti twagala otumwebasize tujja kusasula. Omuwala omutwe gwe mugumu. Kumbe omuwala ono yali yamulema dda okwebasa. Mwebasa. N'agamba bangi be neebasiza naye oyo si mwangu. Nga njagala mwebasa nebyaga. Oyo nalemwa. Era pulaani eriwo. Ngenda kufunira amagezi. Kati nga mugajja nkulage. Mwebasa. Kyava akwata erudda. Ayinayo obucupa. Nnyindo. Kyava abujjayo. Nnyindo? N'agamba nti akakatambaala. Kwe mba mumuteeka ku nnyindo yeebake. Mulimu kalifoomu. Kwe nti tumunyiseeko bwe tuti. Kati ate ono olwakawunyako ne yeebaka. Oli musiru. Simanyi baakizaalira ku ndagala. Ebivubuka by'abaakigasiya buloolo. Kikusuza n'amannyo gy'oli ogenda kulya masuuka. Stupid.
yayomba buyombi akigambye mumuteekeko akatambala mulimu kalifomu yeebakeko kyo mumuteekeko bwenti nekyebaka kaakatukwate kubo tugenda okudda ewa maama Mayanja naye ensonga zimusobedde kubanga Mayanja adda alina okubaako ekintu kye balina okulekaani bakola naye ate omwana yadduse obuwala oli gwe bamaze ebbanga ddene naye wano era ng'akulidde wano kati ekyokola ekituufu kye kitera okulekaani kimanyibwa embeera gye balimu tebaagala gibuulira atali wa mu nju ate ye kabuye abalaba baleka aliwo ekibulawo kati agala amanya kizibu ki ekiri ku bantu bano asobole okuleka nti abaako engeri gy'ayamba kuba family friend jjukira naye alina omuyigo gw'abaddeko tunoonyeza buli we tubadde tumusuubira okubeera kati bamugamba ni ekituufu ekiriwo Vivian atubuzeeko omwana bukyanga lubanga lwa mini tafunangamu kirowoozo wadde ekiva ewako genda gye tutamanyi naye olwaleero situtegedde we yakutte ayinza okubeera naye tetumanyi oyogera bwotyo waliba n'ensonga gye bufuddeko awo katono nali nva ku luzzi eyo wama wulira nensanga Vivian so nali nva kusena amazzi ku luzzi ng'alineka n'akavubuka kano kaase kitoleko kati balowooza oba Vivian yadduse na muvubuka akabuye yakireeta ekituufu Vivian abadde alina akavubuka ka Richard kabeera nako nga mu bavubuka bonna ab'oku kyalo kali kasinga okuwa emboozi oba kamuddusizza kuba abalabe batwe batandika okulekaani bakola ki bapaala okuva mu bakadde baabwe n'okutuuka okuba nti sibakyawula kintu kyonna era nsuubira Vivian yali ewase kitoleko ono n'abawa amagezi oyinza okuba omutuufu kuba ate eyo tetunnatulukayo tetutuuse eyo ono alabira ddala nga bagenze maaso n'okulekaani banoonyeza nze kabuye naye kiyinza okuba waliwo gye batannabakebera okusinzira ono nga bw'ayogedde tugende ewaabwe wa Sekitoleko Richard nga bayitawo kuba omuwala gye batera okumulaba kati mu kaseera kano maama ali wano ali mu kwogereza omuwala kati kumbe bino byonna byogerwa waliwo ali wano nkwenjangu kati amutemyako mutaka n'atandika okutta siteepu kati maama amugakanzije bamuyise waliwo siteepu eriwo ebyobugagga abantu bayita mu makubo amakyafu mangi okakasani babaamu n'akasente mu nsawo kati ssebo yayita maama Richard nasooka amuzza mu bimwanya ate kani gamugamba Richard mbadde manya nonyegwe kani gamuga Richard ate yebase mu fene sina kyemukoze kweni omukoze ekikweni we mwadde akatambala ne muga akasooli ku nnyenda ate akatadde kuzize kati ali mu birooto kibasa njagala okebasa kani gamuga tukirina okukola tukebase amayembe gaagaano kebasa mayembe ge mangi bambi gazirise nakategaddanga ngululu agatega akawala kano gazirika gafuna n'endali ekinyaba kati ekirina okuleka ndi kikolebwa ebintu byate bisobola kakwata ninge ngamba jukira ono naye akawala yakaagala dduka mala nga bw'okiwulira era mu kyalo kino bangi baaloze naye omuwala oyo yali yamulema ekyo kyekisinga omuluma kati simanyi oba wano banaafuna kyansi eyo n'abalekera omuwala oyo kubanga ate yasinga omwagala omwana wange simuloze tesimugambye genda okateke kati yakolanga maama amugamba gwe oba oteekao akawala ku nnyindo genda genomagizeyo maama ng'ayitawo agende akateeke ku nnyindo okyalowooza Richard ajja leeta ssente era emirembe gijja kubeera baasi n'akateekako kalifomu omwenge gukuba mpola gulwawo kati ono kwekwata engatto ebina kani ate engatto atutekeemu
kano kamazo zirika kukayingiza mu nju baagala bakola emikolo gyabwe bwe tugenda otandikira ekitundu ekyokubiri abadde Fadi Waligo Kasire John Bosco nalubega Fiona saako ne Kimbabazi Grace tubagala nnyo mwina bagire bina Uganda buli mujja tuyongera okusanyuka eno y'obwete bwegenze akuume